neyagala nnyo vibe ya Chimpowooze naye era regardless we move. United Superstars Association ya nkola nga PR omwogezi w'ekibiina ekyo okulambika ensonga n'okuzitaanya bwe buvunaanyizibwa abakulu bwe bampa. Ekibiina si kya Chameleone. Lwaki mwesibye Chameleone? Ekibiina ky'abayimbi ba Uganda ab'amaanyi. Twekolamu ne twerondamu nti naffe tubeere wano. Tetuliwo kulwanyisa Sindi oba bibiina birala naye lwakuba abantu bakitunuulidde nnyo nti tulwanyisa ki? Tulwanyisa ebibiina ebirala naye Chameleone talina gwalwanyisa ate is just acting president ng'omuntu alondebwa nti era wajja kukyenkya tulonde omulala. Kibiina si kikye lwaki mukisiba Chameleone? Ekibiina kya United Superstars Association twatuulanga bammemba bonna ne tulonda nti ye president ate era ye president wa federation so si kya Chameleone ng'omuntu just lwakuba nti muga bwe mukisibako Chameleone muba omusajja lwaki mwaga mumuteekako amatu ge ng'okumuliisa engo amatu ge okumuliisa amatu g'embuzi omuliisa ki engo ng'amusaanyaawo atya tasobola musaanyaawo kubanga association tetuli mu ntalo ojja kutunulira nti mu music mulimu generals ezenjawulo mulimu kadongo kamu band reggae raga osegeera ne zonna zisigala ki zonna zisigala association nga zitambula so tewali gwe twaze kusaanyaawo taliwo yadde n'omu tekisobola tuyamba era just abakikoze beeyagalizanga bba abantu nabigendererwa byabwe bagende baguleeguleyo bupoloti bagule amamotoka omuyimbi we Uganda asigale ng'adooba kubanga okimanyi bulungi nti abantu abasinga okuwagira music wa Uganda bali mbyalo abamu tebalina na TV just oli agenda n'aluka concept ye ngemuweesa ssente neyeekubako enfuufu neetereza era bye tugamba baganda baffe mu abayimbi mu baganda baffe abayimbi abasajja bano munnaye bo batukozesezza nnyo ku lw'okuba nti munnaye omuntu omuyala okola ensobi nnyingi kati kye bali mukola muganda wange omusajja bw'aba yaleese concept eyo gamba mbu simanyi bategeke ku online ebivulu naye bagenda bitegekera emyaka emeka bajja kuwaayo olwaleero $3 buno naye ogenda bulirako emyaka emeka ng'ozadde abaana olina okusasula biruzi abayimbi balina okuvaayo boogeze eddoboozi eryo otegeera muganda nze ne bombuudde terasobola bulya kuba obondidde z'amaanya ffe basooka okuteeka mu lockdown tugenda myaka emeka esatu tetukola oli yagenze n'aluka ekintu kye bwe yamaze okukiruka ne bamuwa ssente kakati olw'okuba alaba munnaye abayimbi bayala musiiba mwogera ku mativi mbwe ebiganye music wa Uganda mbuki muleeta emitwe ne mugamba mbuki ekiganye music wa Uganda okukula ekiganye music wa Uganda okukula kye kino kubanga ba artist baki munnange bayala omuntu omugagga tosobola mukozesa ebyo omuntu alina ssente ze otegeera omuntu alina ssente ze ng'olina obunyiivu omaze emyaka 3 kati tokola kati ate bajje bakuweeyo obuswazi bwa $5 million bw'ogenda oyimbe ku online olye oli ng'alidde obukadde 3 mu bukadde 5 so ba artist mwe tubagamba munyiigeko musitule amaloboozi gammwe gawulirwe muvemu ebyo ebintu ebitabagasa bajja kuwaayo obusente naye ogenda buliira bbanga ki bugenda kuggwaawo tutandise okuweebuuka mbantu mubawagizi baseka you know tukyalina kitiibwa abantu kati balaba nnyo comedy kubanga tukola ensobi nnyingi tukola nnyo era abantu kati balaba nnyo comedy kyovola banatandise okuzanya bu script abaana ba comedian bafuna sente abantu balabira ddala ba artist ng'abali greedy abantu abeefuuzi abantu gye bakoma okutwagala ennyo gye bakomye okutukyawa kubanga we batwetaagira ffe okusitula eddoboozi lyabwe tetulikoze eki tetulisitudde mwana wa maama njaga ate nze nkalina nkajjewa nga maze emyaka 3 sikola maze emyaka 3 sikola sina we nsobola kujja kawunga kuyamba bantu okitegeera kyova olaba munnaye embeera eriwo tugamba era gavumenti ebigambo bino nti waliwo abavubuka abasajja abaali basobola okuyamba abantu nga ba Brian White bakola kye bakola okitegeera omuntu nga Brian White okitegeera yakwatanga abavubuka n'abakuŋŋaanya n'abagulirayo boda entalo zaabwe oluusi zireetera abantu ng'abo okubula bwotuna Brian White ebintu byakolera abantu byali bingi Brian White yakwatanga abavubuka ababbi ne baleeta amajambiya bano n'abagulira boda bannyinaze bamalaaya abaali beetunda ku nguudo njagala okubulira muganda nga ffe tutambula ekiro omanye embeera eriwo bamaama b'eggwanga kati bafuluma mayumba ekiro ne batandika okutambula street banoonyeeyo anaayita afunire abaana ab'ekyokulya soba okwata abantu nga ba Brian White babatuddize babakomyewo bakolera abantu omanyi abantu abalina
tebasobola okukolerako abantu nga twakirabako gavumenti ebaleete. Nze njagala Brian White ngoya akomewo ayambe ku bantu kubanga yakikolako twakikola ki twakiraba asobola okuyamba abantu. Gavumenti bwe beena giyamusa oba mulwadde bamuleeta ayamba abantu bw'aba alina obusobozi obusobola okuyamba abantu. Kati nze zinkolera ki? Omanyi bannayuganda kyovola ne gavumenti eno etufuga eseka gavumenti eno etufuga ndozedde neseka nebano twabafuna twamala kakati zesekerera otunulira munnayuganda ng'asaba emitwalo 10 gwe munnayuganda munnange naddala mu ababeera mu Kampala kakati okyamuukirira emitwalo 10 ddala bw'ogifuna gigenda kukyusaako ki? Tewali mwana wa maama. Kyasi bannayuganda kyovola abasajja abatufuga batuwoomerwa batunyumirwa bagamba bannange twafuna bano baani abadingidi baffe tubeesobolera. Nze mpulira bakoma lwakusatu okugaba ne muba neba bange saawulidde yafunye of course njazigaba abaana bali wabbawa tebalina kyakulya bali wabbawa naye bamulemeredde ngenda kukwata sente ezo nzibo abaana. Kisinziira tewali muwendo gumala. Tanzania emirimu gikola gitambula segeera. Tanzania abantu bakola emirimu gyabwe. Gavumenti kiyandikoze programu ezeetagisibwa kyovula mu United Superstars Association twakoze alubamu za COVID. Gavumenti amaanyi egateeke kukulaga abantu bwe bayinza okwekuuma ne batambula n'ekirwadde kyaki. Eggwanga lyaffe jjavu linoonya mmere ya leero sinsi ziri endala engagga nti abantu abasiba omwezi mulamba nga bali waka abantu abalaba bafiira ku street bagwa. Gavumenti ereetewo enkola ekwate ffe abayimbi tuyimbe ennyimba ezibuulira abantu ekirwadde kyaki ekya COVID okukimanyiira kibeerewo naye tukimanyiire abantu bambale masiki amaanyi gateekaawo amaanyi gajje ku kugalira abantu mu mayumba kuba tekigenda kuyamba abantu ogenda baggalira mpaka ddi. Tuyige butya bwe tusobola okubeerawo naki ne corona emirimu gigende maaso ebivulu biddemu bikole buli kimu kiddemu kikole. I was a comedian before at Eden Service Park nakolanga ne bakapale bakerekere bona bwayise product yabo bye nalimu just kuyimba kwe kwanzuula ate kikati nkuyimbirewa okuyimba kweyagala nnyimbe gwoyagala nnyimbe emmotoka yange bwe yakwata omuliro mwaseka nnyo etegeera ate bwe naleeta empya temwakola ki temwayogera mu abantu b'ensi twabayigolooza mukyatulumya omutwe kati gwoyagala nnyimbe nkwate sente zange nzisse mu music nkukakase olwokuba oyagala nkukakase golooza nze nyinza kakasa ki Chameleone Bobi Wine ne Bebe Kulu kye bataakakasa bannayuganda nze nteeke obusente bwange mu music nga simanyiddirwe ngenda kuddamu kuyimba nze akasente kange nkajja mu ndongo ne nteeka muganda wange mama wange mukazi munaku abwe ali Masaka sirina mpa sirina ddiru yonna nti oba yabiki oba biki akasente kange nzikya mu ndongo nekola ki kati endongo munaye bweba yayimirira sobola ate kwata busente bwange nze ng'omusajja agenda akula amanye ne business ate nziseemu sigenda kola ki kufuna nze I made myself an artist tewali ya making kubeera lilpazo sajjira ku collab my brother nakuba oluyimba emundu evuga abantu ne bantegeera nganze teri yankwata ku mukono bw'oba yampa collab so okuyimba kye kintu kyensinga okutegeera bwe mba nzikiziza nga tolaba video manya nze nkyagala bw'oba tondaba na ku TV ng'oluyimba luzanya nze mba nkola ki nze mba nkyagala kuba music tumusasula tokimanyi nti music tumusasula okuzanya gwe bw'obeera producer wa TV oluzanya olw'obwerere era tumala bbo kyayo kati nze nkwate sente zange buli lunaku mpengayo bonna bagenda kukkakana okujjako munaye ng'oli mwana wa mwami otegeera neffe tetulina gwe tukakasa era ne bafaani bakimanyi nti kati musajja waffe ebidongo byayimirira yayimiriza endongo bwe naddamu nga tuddamu bro tetugenda kuteeka mu business gye tutakola ki anti kati ffe tuli focused nze kati gwe nze nyina mukyala wange wali omulabyeko mu bintu by'amawulire obuzibu bwe tufuna nti kasita obeera omuyimbi n'owasa omukazi ali mu bino okwata essimu n'anyoola obumwa bw'ati muganda wange manye relationship tegenda kuwangaala ffe tulina family tulina abakyala naye wali obalabyeko nga bavaayo bakuba kerere saagala kwogera ku muntu n'omu njogera ku bulamu bwange ebyange nganze ne family yange nja kubiteekateeka kubanga tulina vision ne family yange tumanya nti kino tugenda kikola bwetuti ne bwetuti yeah man